nnyo mu kutumbula ebitone n'okuyamba abantu kubanga abawangula omwami n'omukyala bafuna ekyapa ky'ettaka ne miliyoni 5 omuntu bw'aba talina busobozi awo wennyini atandikirawo because bantu munaye bangi sinti buli bantu bangi balina ettaka, so that was a big blessing and an opportunity era nze nkyebaliza bukedde nti abo abantu already ebawadde omusingi ebawadde entandikwa n'okwekulaakulanya. It's a very beautiful thing. Waliwo tabyeko mu mpaka zonna bwe zityo nze ngoli participant nyingi nyingi eyasooka yali twali bakola kwaya bagituuma the 47 anointed voices, yalimu Mr. Lugasira, yalimu bagikola 2007 actually twali twakava I think mu Chogamu. You understand? Ye yasooka kwaliko Alex Mukulu, kwaliko abakabi bangi ate nze ne Alex Mukulu yanjigiriza bingi nnyo era muzeeyi nkutumiddeko nkwagala nnyo. Kolo empaka waziri abazi kubakuwangula zaali mpaka za kuŋŋaanya bannabitone nga balina ekintu bo kye bategese kye baagala okukola, so nali omu ku actually abakulembera 10. Mwe wina bamuwanga ki? Wanje wina bamuwanga ki? Tekyali kya kuwangula but kyali kya concert gye baali baagala okutegeka. Alex Mukulu, Isaac Ruchi, Mwami Lugasira baali bangi, kakabanga kayiseeko but baali bangi. Ye competition gye nasooka okugendamu. Oli abaddeko judge before? Yeah, couple of times, so many times, yes. So kombuli pressure ebeera ku judge ebeera etya? Anti kakati eba nnene kubanga oba weetisse ekibe kinene pressure ebeera nnene kuba already oba weetisse ono omuntu kyamaze okukolera abantu ng'oyina okukimenyaamenya nga togenda mumenya, ogenda mulekamu essuubi lye ate ng'omwadde n'amaanyi okweyongerayo, okitegeera. Then obeera ne pressure ya audience nayo, pressure eba y'amaanyi si byangu ate olina okuba nga obimanyi. So kakati nze natandika dde okuyimba, ntandikira mu church, nyimbye emyaka mingi mu church ku live instruments, mbadde ne bakocha abasinga musically munda wano mu ggwanga ne wabweru. So it was an opportunity, a great opportunity for me actually even to showcase on a Mr. and Mrs. Bukede. Yeah. Challenges ze musinga okusanga eza nga muli ba judge. Nga bwe nkunnyonnyodde oba weetisse audience bw'ojajinga mu bukyamu audience ejja kunenya, then oba weetisse n'obuvunaanyizibwa okujajinga omuntu ono nga tomumenye, omuwadde essuubi n'omuwa amaanyi okweyongerayo, so obuvunaanyizibwa bunene era bw'oba tobimanyi oyinza okutamwattamu. Wekolaba ku mpaka zino abaana bali batya? Abaana mu mpaka ze twakonkludinga eza Mr. and Mrs. Bukede mwalimu bambi abakyetaaga okulongoosa ennyo but abasinga already baali bamanyi kye bakola. You understand? Kati nga praise, you understand, praise yali very very exceptional, kyali kirabika na bulabisi. Then no mwami erinnya ndyerabiddemukko eyawangula mu baami naye olaba nga yali prepared, so abaana baali balungi okutwaliza awamu. Sometimes mwe nga bajjaji osobola okujja olinga zina bawagizi be participant nayiba ne bawogga n'abantu naye ng'akoze majaani, osobola okujja n'omusazaamu. Bulungi nnyo ensonga lwaki station nga Bukedde ekwesiga okuba judge, okujajinga omukolo omunene nga bwe gwali bwe twagula baffenna, oba weetisse obuvunaanyizibwa obwo, so oba tosobola kukola kintu kusinziira ku bantu kye balowooza, oba olina okukola ekintu mu butuufu bwakyo, oleme kubanga oli biased ate nga n'ono akola omuyambye first of all okuba nga agenda kweyongerako ku kumanya n'okwetereeza ng'omuyimbi oba ng'omunnakitone yenna, so olina okubeera ng'oli very straightforward. Yes. Amina muganda wange. Akuume Mukama. Mbaagala nnyo.